ebiseera ebisinga akendo wekawomeseza amazzi ate wekaatikira. Ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2020 yali mukwano gw'abangi Sheikh Nuhu Muzaata Batte bwe yatuva mu maaso, era bw'atyo Mukama Katonda n'amukoowoola n'amututwalako. Omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa. Amanya muziku Alhaji Abdunnoor Munyami Shafik Lwanga. Eno ye Fit Media. Subscribing, sharing, liking okwonenekadde osobola okufuna byonna bye tuba tukuteereddeko. Okusinziira ku tteeka ly'Obusiraamu lirambika nti omukyala alina okumala ebbanga lya myezi 4 ng'omwami we afudde. Naye Dr. Kulthum Nabunnya atambudde nga Nawolovu era bw'atyo n'atuuka mu kibuga anti amaze omwaka mulamba nga talina mubeezi. Gy'oli abalamu nga wayise omwaka mulamba yagwa ku ssajja emmekete eggogoofu erinyirivu mu South Africa. Eno nno gye yali agenze mu kubangulwa, bw'atyo kwe kugwa ku Akram Gumusiriza. Ono agambibwa okuba nti yali oba ali mwami wa Tasha owe South Africa ate nga bulooka w'ettaka wamu n'okusomesa eddiini oba tumuyite maseeka. Naye Dr. Kulthum wadde byamugwa mu matu yabeebalama era n'abitunuuliza kizimuzimu omugole kyatunuuliza ensawo yabba nga teriimu wadde akaasa. Era bw'atyo n'atwala Akram mu maka g'abazadde be Magere n'okwanjula ne kulangirirwa nti kwa ssaawa yonna. Wadde nga mukyala Tasha owe South Africa agamba nti Akram yamubbako miliyoni za $20,000 zino nno zagamba okuba nti ze yagulamu ebintu ebyagenda mu kukyala. Ensonga zayongera okuba nga zirinnya enkandago anti nga wayise akabanga katono omugagga omukozi w'ebizigo ebizigula olususu Ntale owa Ntale Ointment yavaayo n'ayogera lwatu ng'omusezi agula Siyaani nti yakuliramu bafu bange. N'agamba nti oyo Kulthum nze amubeereddewo bukyanga Sheikh Muzaata ava mu bulamu bw'ensi eno, era namuzimbira ne kalina gye yaŋŋamba musimbire asobole okunfumbirwa, ne nzidaabiriza n'ennyumba ye wamu n'okuweerera omwana. Dr. Kulthum yamwanukudde era n'amugamba ebigambo bino wammanga, sikwagalangako era ne kakkalina kewazimba tekansaana. Bw'atyo n'amusindika ewa Matayasi Walukagga amukubira akayimba nti gakulemye okutembeeya ebizigo zze kunze bidibe. Omukama akunkoomere.